naffe okukusanga omwana gyali tonnamutegeezaako ku lukwe lwaffe alina emyaka emeka gyawezeza leero so ono ye birthday girl are you Shamira? How are you? You're fine. Wow. These gifts are from your mom. Do you know her name? Yes. Where is she? She's in Dubai. She's in Dubai? Yes. How old are you today? 12 years. You're 12. Joel, this little girl is 12 years of age. Tumuyimbiremu. Eh? Huh? Happy birthday, dear Shamira. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shamira. Happy birthday, dear Shamira. Happy birthday, dear Shamira. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shamira. My wish for you is that this life becomes all that you want it to. Your dreams stay big, your worries stay small, and that you never need to carry more than you can hold. There is a lot that awaits you, dear. Congratulations, happy from mommy. That one is from who? From mommy. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Runesa Properties yefeba kabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne properties z'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza na kifuma kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 namalirika kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. Kale, good evening ladies and gentlemen. Munansonyiwa ntandise mbabuuzaako bwe ntyo size embeera zange mbalamusaako mbabuuzaako gye musinzidde okutulaba n'okutuuliriza olunaku olwaleero nsaba muneegatteko mu kaseera kano kennyininyini atulaba tuli Kampala naye tufulumyemukko katini mu kibuga ne tugamba nti katutuukire eddala ekyengera era nga wano wogenda maaso n'okubeera ng'olaba tutuuse ku ssomero baliyita Rays of Hope Junior School era nga wetwogerera tulina omuzadde eyatusindise ali bweru wa ggwanga yaŋŋambye Vicky nyamba omwana wange candidate atuula P7 omwaka guno ate era olunaku olwaleero lwennyininyini munnange ge mazaalibwa g'omwana wange ono ow'obuwala. We are so happy okuba ntugenda kucelebratinga birthday y'omwana ono ate nga candidate ate ngeze otuuka ku ssomero olwaleero nga essomero lya Rays of Hope Rays and Hope limaze okutegeka pate ey'okusabira abaana baabwe ab'ekibiina ekyomusanvu. So abazadde gye bali ku ssomero abayizi gye bali entertainment eri eyo y'amaanyi but muneegatteko tubeere nga twaniriza tucelebratinga birthday ya omwana amanyiddwa nga Shamira era nga maama we wetwogerera ali bweru wa ggwanga ali Dubai gy'akakalabiza emirimu gye. So bye tusobodde okumukolerako okusinziira bajeti ye nga bwebadde tusobodde ofunako ekimuli ekiringa ng'ekyokumwebaza okusoma era n'okumuwishinga ebigezo ebirungi ebya PLE then tusobodde okukolayo cakes
era nga cakes tukoledde ddala nnene era ne tukolera ddala cakes nga ziri 2. So lwaki tukoze cakes 2 anti tugenda ziseeko ku mpewo. Lwaki tukoze cakes 2 lwa nsonga nti cakes zino 2 waliwo abaana bangi engeri gyasazeewo birthday celebrating bwe wano ku ssomero. So tugambye nedda katugule cakes 2 era bwe tutyo tubeere nga tuwolekera butereevu ku ssomero. Baasa ansuubira yes naye nyinza okujja ku ssomero ly'abandi nga ndi mugwira. So batusuubira Baasa eka yakimanyiko omwana takimanyiko n'essomero lyonna terikimanyiko. Guess what? Katwolekere ate tulabe ensonga nga bwe zigenda okubeera nga tutuuka. Essomero simanyi oba edda ndisobya. Yes, but it's a Rays of Hope Junior School Kyengera. So mwana bamukoledde surprise. So hello. How are you? Oh no, ye Madam Baasa obwedda gwe communicatinga naye. Okay. Essomero litambula litya? Lirungi. Naffe okukusanga. Omwana gyali? Tonnamutegeezaako ku lukwe lwaffe? Alina emyaka emeka gyawezeza leero? 13. Primary 7. Naye ng'asomye akyali muto. Kisomye nga nze? Mwana mugezi. Performance eri etya? Grade ayita mu first aggregates meka? Mwagala nnyo naye y'anaaziyita. Tetuwaayo bintu byaffe bino byonna maama kasente akajje wala. Mulinamu essuubi liyitirivu. Aye amannya go? Gwe Baasa? So kati wenkutte nyweze. Otunudde wafande. So kale eno wansi ssomero lyammwe nga ddene. Bitambula bulungi. Bano bya pioneers oba mwafulumya dda? Emyaka 10. Experience mu kintu mweri. Abaana mbayisa bulungi. Nagambye sigenda leeta keeke emu katuleetere ddala keeke 2. Nedda bangambye nti Shamira alabika alina mikwano gye mingi. Ati mikwano gye tukizudde nga keeke emu tesobola kubanga ekola ki ng'ebamala. Mu kirasi ali atya? Akola bulungi, mwana musirise, talina buzibu, ali social, awuliriza abasomesa, talina buzibu. Klasi gyasinga, subject yasinga okuba obudinda? Oluzungu of course. Mwana muzungu nnyo. So kakati mami abe mugumu? Abe mugumu. Nti omwana interviews oluzungu tajja ziyita, tajja zigwa manya wakuziyitanga. Somero nga litudde ku ttaka ddene. Munnange. Investment y'amaanyi. Kisobozesa abayizi okubanga n'abayizi kubaagala. Ekiina kyettu tebatumala. Twagala kuba n'abayizi nga 2000. So kati tonnamutegeezaako saagala gye tugambe nti naye ali omu ku abo. So obadde nkulamusizzaako se. Okay. Okay. So olukwe lwaffe luwanvuye. Joyro ogenda balagako pate egenda maaso side zeeri. Oli eka yakitegeddeko ye MC. Kati n'omwana ali kwebuuza naye ddala birthday yaani eyo? Tayinza kumanya. Tayinza kitegeera. Naye ng'akimanyiko leero nti mazaalibwa ge. Naye maama nga mugenda kakola bubi kannyabo. Binyuma ebintu birimu surprise. Naye abaana b'ennaku zino beeyagalidde ku masomero. Naye mulabika bambi environment ya wano nnungi. Tubayisa bulungi. Ate n'abazadde babateekamu ssente. So mami ali proud? Okay. Mami ali proud? Very proud bambi. Ali supportive eri omwana? Very supportive. Abadde asasula bulungi. Buli kimu ng'akimuwa mu budde. Omwana ate ye? Omwana naye ali okay, talina buzibu. Talent ki gy'alina wano ku ssomero? Talent? Kyensinga omumanyaako. Ayagala nnyo music. Tuli badongo ffenna. Tuli badongo ffenna. Byasinga So
Okay, we are good to go. MC atuyise birthday girl tamanyi kiki kituufu ekigenda mu maaso. Aha. Okay. Happy birthday. Happy birthday to dear one. What's my dear? Tunonye gyali akatuddiremu nga tunoonya omwana waffe naye yennyini Joero batudde sayidi ky'abantu. Yes, ate tetwandyagadde bamuyite. Tetwandyagadde bamuyite. Ticha amumanyi. Mumulabye temulabula ate. So pate ya kidinda konsoke kwa akatumbe. So pate ya chero eriwa. Pate ya P7 tubadde tuli mu kubasabira. Okay. Yeah. Abana muli nabameka leero mu class. Bali 95. 95. Oh wow. So somero lya mwekituufu tubadde tuli mu kubasabira nga n'abazadde weebali. Okay. Yeah, then after kuba service zawedde nga saa 7 olwakuba enkuba ebadde ekyatuwa nayo omukisa. Yeah. Okay. This is the birthday girl. This is the birthday girl? Oh, ntyo. Omuzindalo gw'essomero saundi ali kujja tumutereeze. Bambi weebale kusoma. Bangambye ku ssomero you like entertainment. Are you entertainment prefect? No, No? Why? I don't usually want those things. I have been busy. You have been in books, reading books. What's your favorite subject? Science. Science. What of English? It's not bad, but I usually perform somehow bad in math. Okay. Should we expect first grade? Yes. How many aggregates? Promise, mom, that mom, I will perform well, and I wish I can do this and this. I will not. You will not do what? I expect a first grade. Promise her that you will score 4 aggregates. I expect a first grade. You expect first grade. Be sure. Be sure Yes, that I'm 4 sure. aggregates are there. It seems like you're not sure of the 4 aggregates. I like any, but a first grade. But the first grade. Okay. What is your first choice? In schools. Yeah. King's College. King's College. Okay. That mic, if you don't mind. Okay. Abazadde mbabuuze mu Luzungu oba mbabuuze mu Luganda? Mbabuuze mu Luganda. Abazadde abali wano tubalamusizaako bannyabo ne basebo. Mwebale kuweerera abaana bammwe n'okwesiga essomero lino. Mpozi n'okwebaza abatandisi b'essomero lino n'abaliddukanya okuwa abaana ebyenjigiriza ebirungi n'ebiri ku mutindo, because mbadde njogerako ne Bassa nga nzija n'angamba nti bano si be baana abasoose, si be pioneers b'essomero lino. Kitegeeza nti muzzenga mukola omulimu omulungi ng'abatandisi b'essomero. For that reason, abaana n'abazadde nsaba mukubire bannannyini essomero lino obugalo obw'amaanyi. Okay. Muyinza okwebuuza nze ani? Nze Vicky, ensi bwe mmanyi
naye nze Kaweesi Vincent ndi munnamawulire nkola n'omukutu Vika Exclusive era nga mama w'omwana ono taliiwo mu ggwanga naye yandyagadde okubeera wano ng'atudde nammwe bazadde banne okulaba ku mwana we ng'amusabira. Kya kitiibwa nnyo nti ate ku lunaku luno ge mazaalibwa g'omwana we. So atutumye n'agamba abazadde bonna bwe tunaaba tusanzeewo because ye abadde akimanyi nti pate, n'agamba abazadde bonna mbagambe nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okukolagana n'abasomesa abasomesa abaana bammwe because bamuwa lipooti nti performance y'omwana we ne bayizi banne ku ssomero wano simbi ezaamu amaanyi. Era Shamira, Mami, are proud of you and she's expecting a lot from you. Promise me that Mom ajja kufuna ekyo kyakusuubira okuba nga ky'oli. Oba otulekemu. So kale ampadde ekimuli ekyo naŋŋamba tukikuwe, naŋŋamba essomero lya student baba ba pupil not ba student. Ba pupil bano bakuyimbiremu akayimba ka happy birthday nga mulimu erinnya lyo. Awulire that love of Mom and ayagala kulaba naawe kenyini nga yo happy today. Naŋŋamba keke mutegenda kumala eno eri waggulu eriko erinnya erya Shamira yeeyo. Toyinawo best wo wano wakuyambeko? Who's your best here? Best just mujanga muyitire wano. Omugole tatambula nnyo. Bangambye teweesiga kirabe ekyo kiwa mulala okuleka gw'ogamba nti oyo asinga mu banja obwesigwa. So this one is your best? Okay. Open here. Eriko Shamira yeyiye. Yeyiyo. Okay. So happy birthday, Shamira. Okay. Okay, DJ Low. Nkwatirako kakitwale nti Shamira gw'okutte keeke eyo. Then eno eriko erinnya eddala, help me open. Kuliko linnya ki? Nannyonjo. Now this one aŋŋambye y'abaana b'osoma nabo mu klaasi y'emu n'abasomesa ababasomesa kati eno bukkirize ngikwasa abasomesa. Okay. So agenda tuwaayo kaakagambo nga kamu. Okay, program etambule. DJ Pulo, Shami, happy birthday. Era ffe nga Vika Exclusive, Joelo nsaba negatibweko best we ne Baasa n'omusomesa omu tuyimbire Shamira akayimba ka birthday mu ngeri emu oba mu ngeri endala eri special. Okay, best jangodde wano. Mudde side zaawo wano kanaatumala. Okay. Oyo yalina voice. Just dinda. Happy birthday, dear Shamira. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shamira. Happy birthday, dear Shamira. Happy birthday, dear Shamira. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shamira. Wow. Any wish? Any wish? I wish to get a first grade. You wish to get a first grade?
Okay, may God answer your prayer. Anything? Nothing? Okay. Tukusa okuba bulungi, tukusa obulungi, ebigezo biyite bulungi, buli kimu kitambule bulungi. Ndooza kuzeeko baasa webale kubeera mukyala mulungi, mwebale kusomesa abaana. Mama mwebale kujja. Musuubira ki? First grade na second grade byokka. Lwaki second mugiteeka bintu byammwe muzafalu? Era tezibulayo ennungi. First grade ennungi. Okay. So we expect first grade and second grade only. Temwagala kusukkawo. Okay. Ndoza katuleke emikolo gigende mu maaso. Oba oli awo katwogereko ko ne Shamira katono nnyo. Okay. Tweyanzege. Happy birthday Shamira. Mwebale kubeera nga mutugoberera ku Mukutu Viki exclusive. Katusoke ndoza tuleke pate. Kapate okubeera nga nungi ku ssomero naffe bwe tugenda mu mbeera emu oba mu mbeera endala. So at least Shamira twagadde ekintu kibeere kitonotono kimpimpi mu essanyu omukwano gwa maama. Abazadde yadde abaana bambi tebabeera kumpi nammwe, yadde abaana temutera kuwanga naye olina obuntu obutonotono bw'osobola okubanga omukolera omwana wo n'afiiringa nti maama anjagala. Ebiseera ebisinga z'abaana school fees naye tebakimanyi wa gye mujja school fees, tebamanyi bintu bingi bikwata kuwa mutetenkanyiza kufuna school fees, naye mubeera mu stress, temubawa budde obambi ofunayo kakadde omwana omuyisaamuko eddakiika emu nga bbiri ez'essanyu n'akujjukira mbulamu. Okay, bino tonaba kubireceivingaako nabyo tubikuwe lumu. Ani yakoze ka makeup ye? Anti Basa? Okay, then ogenda kunsomerako obubaka buno kano kaleke kabeere awo. This one, dear Shamira, we all have similar seed of limit. You just help me read. Lwaki menyekanga? Dear Shamira, we all have similar seed of limitless potential, but belief and devotion in God that brings dynamic energy and fabulous and unstoppable success. I'm absolutely confident that you can make an end meet. Writing on a right sheet of paper is what you give into succeeded in your exams. Wishing you success in your exams. Okay, from who? From Tatiana. From Tati? Tatiana. You know her? Okay, Yes. that one is Tatina. Now we have this one. Dear Shamira, best of luck with everything that lies ahead. You will rock then exams. You have made it so far, and you only have a little way to go. From Titus. Okay. Sister, come and help us here. Sister. Eno nayo tujikuwadde. Then we have this one. Still wishing you success in your exams. Dear Shamira, hundreds of candidates take this examination. What will make you different from them is your altitude. Don't be worried about any other thing. Just focus in your exam. Relax and do what you think is the best. God bless you from Tadeo. Okay, we have this one. Konano kuliko obufaananyi bwobuli. Kati wanojjukira wali olina emyaka emeka? Then that one still wishes the best in your exams. I have always been proud of your exploits. You never disappoint. In this coming exam expect the best from you. May God bless you. Wishing you success in your exams. From Mami Catherine. You know her? Yeah. Then we have this one. Wano olabika wali wakatandika
Which class was this, if you remember? P6. P6? Yeah. Last year? Mm. Okay. Then? Shamira, may Allah enable you remember all that you read. Just know He is always on your side. I wish you success in your exams, my beloved sister. Wish you success. Oh, sure. You know, the faith. Then you have the last one. And it looks. Wanojjukira olunaku luno lwe wayambala akagoye bwoti. Yes. Lwali lunaku ki? Holiday primary 7. Oh, Congratulations, dear Shamira. Chasing a dream requires effort, passion, and hard work. As you cherish the fruit of your hard work, my wish for you is that this life becomes all that you want it to. Your dreams stay big, your worries stay small, and that you never need to carry more than you can hold. There is a lot that awaits you, dear. Congratulations, happy from mommy. That one is from who? From mommy. From mommy. Obadde ogisuubira ya mommy? No. Obadde osuubira birthday obadde okyagijjukira? Yes. Obadde ogijjukira? Okay, tetugenda kwogeza nnyo, bagamba abagole tebaboogeza nnyo. All these successes are Mine. yours. Thank you. Okay, welcome. So you're happy? Ofunye ka birthday kalungi? Yes. Oba tuddeyo tusooke tugule cake endala? No. Ofune ka. Sister, you're so happy. Well, sister, how old are you? 9 years. 9 years. Oh, so celebrations wazifuna? Nawe ezizo zijja. Boda tuka P7. In which class are you? Primary 4. Primary 4. Only 3 years from now. Buntu butono nnyo ogenda kuba obufunye. So, Shamira, we wish you success in your exams. Please stay focused. Omaleko emisomo gyo. Mu nsi tewabanga kikulimbalimba, teri kisinga bitabo n'amagezi amazaalo. Ulidde? Ebo balansinganga nga amagezi amazaale gakulya nnyo, jjukira nnyo nti tegayamba nga toyina biki bitabo. So always soma. Mami wa akwagala, abaganda bo bakwagala, your family, your entire family ekwagala. Kimanye you're loved, osigale ng'osoma paka Mukama lwali ku blessing anofuna omulimo, buli kimu ne kigenda bulungi. Okay? Any word eri mama? Bikuweddeko. Okay, next time. Mwebalire ddala bwetyo bwe tulabise. Tusinkane mu byaffe ebya bulijjo. Bye bye. Runesa Properties yeffe bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne plots ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5, 5 ku 10 ku miliyoni 6, Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6, 25 ku 5 ku miliyoni 1.5. Tulina ploti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sange ba ku namba 0752 87 15 15.